Endobeso. Kutenda mu mukabira nzisoro tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Ku Beat FM tukatugendeko mu Ndobeso. Tulabe munafu ono yagamba atya. Hello? Hello. Nasi kufuna bulungi. Ndiwa na ndadewa na nasi kwa saganya. Sebo wangambye nkukubireko ne sikufuna bulungi. Nkulira sebo. Sebo. Wabadde ogamba nkukubireko mu Ndobeso ng'ogamba ki? Muganda wange ndadenga gala. Kumanya mukyala wange. Ndera jali kubanga yavaa n'agenda okewaabwe yansala agende kewaabwe nangamba agenda kukomaho mangu niyinza okuba bangi ebbanga litambula ekyegwako nomugamba nengamba kamukubireko manye ebizibu ki namukubidde enyambi yabinayo nansonyiwa Sasko nawe asanga y'obuzibu eno. Nti buzibu ki? Nze ntaata ente yamutomera. Wanje? Nze ntaata ente yamutomera n'okutula okugulu. Kati bali mujjanjawo. Ngamba engati nange simalungi. Engakale mujjanjabe kugasa togenda kulwawo. Niyinza okulaba wiiki emu, wiiki bbiri, wiiki ssatu tuli mu mwezi mulamba. Tannakomawo. Omulinamu omwana? Omwana tuba tufunamu fena. Wanje? Omwana tuba tufunamu fena. Kati gwe omukazi wamugjawa? Omukazi namufuna yali akava bwatu ku ssomero kale namufuna yali ku yunivasite nga twagala mpola kati yamaliriza okusoma nekweyasa. Ekitegeeza wamufuna akyasoma bwe yavaawo yo ne mwewasa? Kati nagamba kamulize ddala amala okusoma owamala okusoma ngamba wakimuliisa nga saatandika nemuwasa. Kati obadde oyagala kumanya ki? Njagala kumanya kituufu ali mu kyalo, kituufu muzadde omulwadde, oba waliwo ekibeera ekirala. Kale beerako ku simu tovaako. Hello. Jebali. Nkande. Nze Katamba. Yes, sir. Sikyakulaba mpitawo ewuwo sikulabawo. Tewali ndi wano. Oliwa? Genda mu ddwaliro. Mwana mugimu emulago. Ate mwana mugimu emulago? Nga sikitegedde waliwo eddwaliro libayita mwana mugimu? Anti kati bansindise emulago mu mwana mugimu. Kakati kiki? Omwana wange nakutekera maama wange naye embeera y'omwana wange nakomyewo nga si nnungi. Maama oba embeera gye yalimu nga naye si nnungi. Kisoboka kuba sijja munenya naye mukazi wattu abadde yeeyiiya bweyiiya. Tukaawa mukalira misango ng'omuzadde. Naye kuba nti oba omwana wange ali bubiye ngenda kukolayo. Ndi wano nina ayambe. Kozi yali wa bbanga ki? Wanje? Kozi yali wa bbanga ki? Omwana?
Okumulekera mama. Namulekera mama nga alina emyezi 8. So kati bazudde ki? Bangambye omwana embi ebadde mbi, abadde tafuna byalina kulya. Kati ngaali wano yakonziira, kana mwange alabika bubi. Omwana yali ayavula takyayavula, yali atuula takyatuula, yakonziira, yazimbuluka bangambye mazzi. Yenna yazimba alinga oba mulwadde wa siriimu nze sibitegeera. Ati taata waaligamba ki? Taata w'omwana nakoma mulaba nga afunye lubuto siddangamu mulaba. Nakoma mulaba ddi? Nakoma mulaba nga olubuto lwakagwamu siddangamu mulaba. Bannange. Naawe wali mugayaavu. Ate batya? Omusajja n'omulaba ng'olubuto lwakagwamu. N'otaddayo kumulaba no kati wali osuubira nti anadda? Ate munnaayo olaba abantu abo mba sigenda kugoba mugogo. Kuba oyinza omugamba leero nga waali ali enkya n'oddayo nga tali. Kati mba sigenda kufana muntu mukulu. Yo yakaaba? Yo akaaba nga wa mwezi. Mpulira ne stress nga zizita. Baba wadde ebbanga limulina okubeerayo. Wanze? Baba mulidde ebbanga limulina okubeerayo. Iye bayambye enkyaliwo. Balina okuva mu nasale. Nasale tudde mu P1 kumanya ate P2. Kugamba ndi wano omwana alinga eyakazaala omuzaala. Kale. Omwami wo wamuwulizaako yakubiddeko bagwo wamukubiddeko? Nedda. Tanaba kunkubirako kuba nange sirinaako eyatayina. Naye yakimanyi. Kale. Kubit FM. Ogambye taata ente yamutomedde. Ate omwana ye taata. Tibitegedde nange. Mpulidde nga gamba taata ente yamutomedde. Mwana mugimu omwana ekitegeeza bamukwatidde mu ddwaliro omwana tabadde tamuliisa bulungi. Oba omwana yamuzaala nga taweza kilo za 4. Omwana yamulekera maama. Ate nga ali mwana mugimu. Agenda ewa maama. Ndoza bamuyita nti taata agambye taata wente yamutomera bwe yabuulidde bba. Ate tugenze okumaliriza nti ate omwana ye mulwadde ali mu ddwaliro. Kati yali omusajja oba abadde tamanyi nti yalinayo omwana. Ate kisoboka naye nga engeri gy'okutereza amaka. Omanyi bantu bangi nnyo abalimba okubeezaawo embeera ennungi mu maka. Naye lwaki olimba olw'omwana oyogera nti ninayo omwana omusajja oba takwagala akuleke. Anti kati waliwo okuba mukonja abantu bayita mu bintu bingi eby'okusoomoozebwa. Waliwo okuba ng'ojjamu obuulira naye ng'okyapimamu obudde obutuufu. Omwana tebamupimirako obudde. Waliwo omusajja ye ng'agamba nti saagala mukyala yazaala. Bireke mama omwana n'omusajja kati okyamutereeza mugo bulungi mulaavu abukaane bulungi omugaye naye munange kubombi ani first born ku Nywanto. Nze mbeera mu vibe yakujjanjaba kati ebyalavu tebibaawo tebibwe nnimbyelimbye mbw ate kumba oli mumukwana tonemba mumukadde ente mutomedde kati awaliwo ente. Bannange mulekerawo okulimbira mu baana. Mukunda buli omu abeera n'ensonga ze. Lwaki ayogera ekirala omwana n'omusajja ki ekisinga ku lulo? Ati kati mukunda kiri kye nkugambye nti wabeerawo ng'obadde mu mbeera ey'okunyigirizibwa. Eriwa? Ng'obadde mu mbeera naye nga omuntu gw'ofunye ono waliwo akalembeeza nga ojja ne ssente ezijjanjaba omwana oli. Kati ng'okyayagala obudde bugendegende osooke era nze bwekigwamu manya oli muyaaye. Si muyaaye, si bw'opima obudde obutuufu. Naye ennyonta y'omukwano tekutuusa ku ekyo. Amanyi naze hadi Kasuula Rashid nga mbeera Kabowa. Naye ekyamazima kiri nti abantu bwe tuba tufunye bannaffe tubabulire ekituufu ki kye tuli. Bw'oba olinayo abaana yogera nti ninayo abaana. Ate bw'otambuuzizza. Kati kaakati
oba tobambuuziza naye era akugamba nti bw'oba onjagala naye jjukira ninayo ne ku baana kati tunatuuka mukanyomerawo wenkubulira buli kyange mwatuukawo temutuukanga ku mukisenge mubuulirira bwe tutuukayo tuba tutuuse buli wamu haja tuwuuno nze nsigadde ndi Haji Kasule kakati olaba nze Haji yampasanga abaana bange era bonna abalabiridde ebibanja biguliddwa abaana bali mu Kampala bali bulungi bazimbye naye wamukisa omwana najja n'omuyita mwannyoko najja n'omuyita muganda we olaba gyebiri tebiriyo kyapima omwami ono ddala baana asobola okugwa mu kkowe eryo ng'eri kati nkugamba ebigambo bino abakyala tejjemu emize gy'okweka abaana n'emyaka sigadde njaja tinamponya ekabowa okwesa emyaka okwesa abaana gwe waliwo olinga buli gwagamba tadda kakati mukunja nze nderese nsobedde naye ngamba omukyala oyo alimba za musajja ayiye magezi malala omukazi amwesonyiwe olaba n'abakazi bamuvuddemu anti yagambye emusobedde kakati nakinawatu kigabeyo omukunja omukazi kyekituufu alabika nga ali mu ddwaliro wana embeera yakaana yegiwulidde nkaba naye kusobera nokusobera eri mugumu omukyala ali mu ddwaliro bwami leziwadde nekisobola lekuweereza ntumiddeko n'omukyala nanebayita enfunda yes ndi mugumu ne lwaki wannimbye nti mama taate ntemutomedde owekangabiriza gwe tolimba kwesiribwaza omusajja mugamba amazima nti nina empeekera ya myezi 8 oba akwagala n'omwana we akwagale n'omwana wo kati omwana n'omulekera mukadde omwana wa myezi 8 mukadde obadde omusuubira kukola ki oba omwana oyo obadde ogenda musuubira ng'ali mu mbeera ki ono timbatoola adyere bakazi munyiiza kimaliddwa abakazi basazeewo temuddayo kulimba myaka temuddayo kulimba baana bw'oba olina abaana ngamba sirina buzibu anti kakati mukunja waliwo okubanga mwakatandika anti okutandika era walungiwo okwogerera nti nno munnange nnoze mu bulamu omuntu tomubuuzizza ng'atandika sigenda kusooka kuyonsa baana babo kuba nange era gwe nayonsa kitegedde nenkimanya nange ngenda okukwana olusinza nawe okukubanga nyina abaana nemumanya nti nkwataganya kokamba nakulaba dda nti olina abaana embazi baziraga mba njagala kijja mu anti kati olaba obwannafuusi bw'abasajja bw'oba wakirabanga embazi faanagana okuzaala gwe lwaki tokireeta ku mmeeza nti abaffe embaazi onziraba zaazaala abaana bali luddawa kati lwaki gwe otokibuuza ate yabanze nkigambye olina okukiwogera bukunja ondaga obwerufu abasajja abakazi tebakyetetegula wetetegula kwono n'agenda n'oli n'agenda kulimba mpaka akaseera akatuufu bwe katuuka ng'olina okukimanya ojja kimanya obeereko beerufu omugambe neonkwanye nazaalako oba wakana olaba n'olubuto anti bulira nga luliko ki nkanyanya